Nkwebaza olw'okwesanga nojja buli lunaku lw'oba owulidde oba lw'obaguliziddwako nti enteekateeka yonna eteekeddwa eteereddwayo omusomesa Munnabusiro. Omukutu guno guyitibwa Munnabusiro n'Olulasangeye wano ku YouTube, ate era nga mukutu gwa nsonga nnyo eri mmwe abagazi b'olulimi Oluganda n'obuwangwa n'ebyafaayo okutwayiza awamu. Kale okola kya ttendo nnyo buli lw'osaawo akadde akagolokofu n'ogamba nti kankafisse ate ngoberere ebiteekeddwayo n'okuwuliriza okukuluŋŋama n'otobanga oli eyalidde lw'ekiika oba munnange lwewunzika. Mu mbeera eyo n'otokulungutananga eri gye bagamba emmese eruma omutwalo, oba okukulungutananga omutabaazi anyaze amagi, oba okukulungutananga ajja eŋŋombe ku mabega n'otereera budeewe oba ettogero bwe litereera mu luya, oba bubiba baatutu wama mwatereerera. Nange mbakakasa bukakasa nti ndi wa mirimu gyange ate ow'emirimu gye teyeetereka, omubazi w'enseke akeerera ku biwondowondo. Kale nja kubangawo nnyo okubaweereza. Ate ne neebaza nnyo abo ab'ensonga abatakoma kulaba bulabi misomo gino, naye ate ne bagitambuza n'okugitambuza okugyongerayo eyo ewala, ne batambuza mutala ku mutala, mukutu ku mukutu. Mwebale kutambuza misomo egyo, mwebale kusheyalinga misomo egyo, kubanga buli lwo sheyalinga wabaawo abalala abafunamu era abayiga. Mu mbeera eyo naawe webale era nkwebaza. Kale nno obusaaganda bw'enjogeza obwo bw'oteekamu okubanga ojja n'olaba emisomo gino ate n'oyigamu, Katonda akikubalire. Kubanga ate y'engeri era nammwe gye musobola okuwagiramu emirimu egifaananako bwe giti, lwa nsonga nti buba budde bwe buteekebwamu, biba biseera ate ziba nsimbi era eziteekebwamu kulaba nga mbatuusaako ebintu bino. Nange neeresa kinene, naye bw'obanga osobola okukitegeera n'okiraba n'ojja ku mukutu wano n'oteekayo comment, no likinga, no sharinga, no subscribinga, oli wanjawulo nnyo nnyini ddala. Gendera ddala mu maaso n'okugoberera. Weebale nnyo. Ate bw'obanga gwe mulundi gwo gusookedde ddala okujja ku mukutu guno, sooka osubscribinge, weeyungeko. Waliwo omuganda wange yaŋŋambye nti ekigambo subscribinga twetaaga tufunireyo ekigambo ky'olulimi Oluganda. Andi kakati bino ebigambo ekizibu ekiriwo nti bw'onookiza mu Luganda nti omugambe weeyungeko ayinza obutakitegeera, so nga ate bw'ona omugamba nti asubscribinge ajja kukitegeera mangu. Kale nno sooka weeyungeko ku mukutu guno, ate era okoonene ku akade kakooneko kali ke bayita notification bell, kayite embagulizo, kuba ke kakubagulizaako, ke kakutegeeza nti waliyo ekiteekeddwayo, ate n'ojja era n'olaba oba n'ogoberera emisomo gyonna nga bwe giba giteekeddwayo. Kale tokyerabira, ekyo kikulu nnyo. Obanga gwe mulundi gwo gusookedde ddala, fuba nnyo okulaba nti kale ebyo obituukiriza, oleme kusubwanga ebyenjawulo ebibeera biteekeddwayo. Anti lungu luwoome, alwagala yalusibako empambo. Kale oleme kufaanana nga empungu kubira bali, oba luwambya awambira abaguzi. Kale nange sijja kudda mu kugerenjula nga ddimi lya njala, kubanga bulijjo anaagaaya empokota talwawo kusumulula ntikwa ku mugomba, ng'era n'anaaloowa ekita bw'atalwawo kujja kivubirizi ku lutagajjo lwa mukaabu. Nze nfaananyeeko oli wamma anaawulira wamma ku bwobi bw'enkongwa, akwatirawo olukaguzo n'asokkoola mu liiso ly'embujjo. Olwaleero ndi ku mukutu okwogera ebyafaayo eby'ekika. Leero siri kubika, ndi ku masaza, ebyafaayo eby'essaza lino ery'e Buddu. Leero bannabuddu mmwe mugenda kusagambiza nga akimezezza okwenjala, nti bwe siikoze naawuuta. Muli baakusugumbya era muli baakusagambiza. Ab'e Buddu
ndaba waawo kojjange Tebandeke mu Nabuddu saava Luwaga Bannabuddu muli bangi agamba tya Tulisi Viani erinnya lyeryo lye nabadde mbagambe erintaataganya mwenna abagoberera wano Mukulu Kibalama kojjange Ssegamwenge oyo Mulemeezi yennyini mulya Nakawe Bulemeezi eri kojjange Mulangira Kimbugwe James oyo Munnabusiro munnange ne Bannabusiro mwenna yonna gye muli batumiddeko mwebale kugoberera kakati nno kantuukire ku nsonga ebyafaayo bino eby'Ebuddu na bibateekedde era njagala mbiyitemu ate nabyo mubimanye bulungi nnyo ebyafaayo byalyo essaza lino jjukira edda baziyitanga nsi ng'era bwe nabategeezaako wano lunaku lumu nga bagamba nti ensi y'Ekkooki, ensi y'Egomba, ensi y'Ebusujju, ensi ey'Ebuddu kubanga ate n'ekirala zaalina abafuzi baazo edda abaabanga bamanyiddwa nga ba bitundu ebyo nga tebinnaba kusonjolebwa kugattibwa ku Buganda mu ngeri enjawulo bakabaka ab'enjawulo zaayitibwanga nsi ensi y'egindi kati ekyo bwekyo bwe kyali kati ensi y'Ebuddu oba essaza lino lyassibwawo Kabaka Jjunju naye essaza eryo lyeyawulira ddala nnyo ku masaza gannaago era n'abantu baamu ensonga lwaki abantu baamu beetwala ba kitalo kati nina bensojjeza ku luwonzi basojjeza ku luwonzi beetwala ba kitalo ab'Ebuddu balina engeri gye beemanya essajja balyewulira essajja abantu b'Ebuddu bantu bazibu nnyo beemanya essajja simanyi lwaki abantu b'Ebuddu beemanya essajja naye beetwala ba kitalo nnyo sibakomeredde naye nga kyenjogera kye kituufu olaba olumu kati abantu batandise n'okusaagasaaga mu Buddu bagitongole ebeere ensi ku bwayo ebeere ne pulezidenti owaayo ebeere ne buli kimu nga kyayo kwegamba bo babeere nga bantu beeyo naye nga nfudde mu kusaaga okwo oba okubereegamuuko bino bya buntu bannange okusaaga kubaawo kwa buntu Buddu abantu baayo kuva dda ng'era bayitibwa Bannabuddu Bannabuddu kitiibwa ekigundiivu ekiweebwa omuntu ava Ebuddu nti Munnabuddu era ogamba nti Munnabuddu nkulabye kulamusizza kutumidde n'ebiringa ebyo naye nga mu butuufu Bannabuddu bano bantu bagezigezi kuva dda bagezigezi bagezi nnyo mu butuufu era ne mu kuweereza kwabwe eri abaami ab'ebitiibwa kuva dda nga ekyo bakirina Buddu ne bwe kuba kuweereza Kabaka ekyo nze ndi Munnabusiro naye ekirungi okyogerako ate tolya kya munno n'osiima Buddu baava dda nga bantu abawa ebitiibwa era abasukkulumya abo abateekeddwa okusukkulumizibwa kale era tukyogeddeko n'olwaleero tubeebaza olw'okumanya okuweereza n'okwewaayo Bannabuddu Munnabuddu nno bwe yasenganga mu mbuga nga talema kumanyibwa era okufaananako enseenene ezigwa ewaabwe omanyi bagamba wa lugambo ng'enseenene we zigwa zeeropa zokka kati ne Munnabuddu bwe yasenganga mu mbuga y'omwami oba mu kitundu ekirala kyonna ng'amanyibwa mangu nga talema kumanyibwa nti oyo nno Munnabuddu kale ate ne mu mpisa ey'edda baatoneranga nnyo bakama baabwe baabatoneranga ebintu byabwe Bannabuddu lowooza mubategeera ku nsonga ezifaananako bwe zityo kutonaatona okwo baatoneranga nnyo bakama baabwe wamma ng'ate ekyo kibaweesa ekitiibwa oba ettiibwa eddene kubanga Bannabuddu engeri gye balina endala gye eboogerwako nti omuntu ne bwe yabanga mukopi atya obanga mwavu nnyo ng'akatono kaalina ako akakwata bukwasi n'agaba oba n'awa ku mukama we eyo yabeeranga nkola yaabwe kuva dda nga baagala nnyo okubaagala kwegamba atona kino afune obuganzi ku oyo gwakiwa aganje kyekyabakozesanga ensonga eyo Bannabuddu era ekyo baalinga bakirina kuva dda ndowooza nakati omubanga mugoberedde obanga mugenderera Bannabuddu neeyisa yaabwe ne gye babeera ne gye bawangaalira ebintu ebyo bakyabirina bikyabalimu kwegamba bikyabalimu ate n'ekirala ensi ey'Ebuddu yalingamu ebyobugagga biyitirivu nnyo kale abantu baamu kyova olaba kye baavanga baduula
baalinga baduuze bannabuddu. Nze soogera birungi byokka naye n'ebibi nja kubibalaga. Baalinga baduuze abantu b'e Buddu nga baduula. Baali baduula nnyo ng'ate tebaagala muntu mwavu kunywera ku ndeku y'emu nabo. Kati ako akantu nako baakalina. Mbeera tuli ku Buddu leero katusonjole buli kintu ky'e Buddu nakyo mukitegeere. Mulabe enneeyisa y'abannabuddu mutegeere embeera zaabwe nga tebanywa na muntu wa ngeri eyo gye njogeddeko ku ndeku emu nabo. Kale oyo baamuyitiranga ddala erinnya Lukyolo. Era nga bwe batamuyita Lukyolo ng'ate bayinza okumutuuma erinnya eddala. Balina ekigambo kye baakozesanga Lusa. Lusa ekyo nga kikozesebwa omuntu oyo gwe baba baboola nga naddala muntu bamunyoomye oba mu mbeera oba mwavu nga bakozesa ekigambo ekyo Lusa. Era Buddu yabeerangamu ente nnyingi nnyo kubanga essaza lino tukimanyi tiyayiraana nnyo ne Ankole. Ankole nabo buli eyo bukulembeze bulala we tuyita obugabe. Obugabe bwa Ankole. Bunyoro erina Obukama, Busoga erina obwa Kyabazinga, Toolo erina Obukama nayo, ate Obuganda erina Obwakabaka. Kati Ankole obugabe. Kati olw'okuliraana nnyo obugabe bwa Ankole, ente zaabangamu nnyingi mu Buddu. Ente zaabangamu nnyingi olw'ensonga eyo gye nkunnyonnyodde. Era obulaba obugagga bw'ente baabulina. Baalinamu n'embuzi nga nnyingi era nazo baazirunda nnyo. Endiga nazo baazirunda. Embugo ezo ndowooza kandeke na kwogera. Genda ekyotera ne kaakati ojja kulaba abakomazi nga bangi mu kyotera. Abakomazi bangi bali ekyotera eyo. Kaliisizo. Kati Buddu embugo zaavangayo nnyo. Ate embugo z'e Buddu zaabanga za njawulo nga ziba zinyirira nga mmyufu bulungi. Baamanya okukomaga, baalaga wala. Kale embugo emyufu ennyo ezo baabanga nazo ate ze zisinga obulungi. Embugo eza Kimote. Embugo ezo ne leero zikyali era zikyaviirayo ddala. Muganda wange Kalule Godflower Ekibuye asobola okukiweera obujulizi kuba bo basuubula embugo bakibiriga ntisaanyizaawo mu katale ka Ssaabasajja Ekibuye. Embugo ezisinga bazijja eyo Buddu. Kaliisizo, Kyotera n'ebyalo ebiri eyo ebirala zikyaliyo. Era abantu baabwe bamanyidde ddala okukomaga nga bwe nkugambye. Kale nno abantu bonna bwe baayagalanga okunona embugo ennungi baagendanga Buddu gye baazikola ki? Gye baazikimanga oba gye baazijja. Gye baazigulanga nga bagula z'e Buddu. Essaza lino ery'e Buddu lyabangamu bintu bingi nnyo. Era buli kitundu kyabangamu emirimu gyakyo. Waliwo ekitundu manyi Mawogola yakutulwa ku Buddu. Mawogola oyo baamukutula ku Buddu. Kati ekitundu kye Mawogola mu budde buli nga terinaba kukutulwamu kufuuka ssaza. Ate n'ekitundu ekirala ekimanyiddwa nga eky'Ebwera ne kitundu ekirala era kiyitibwa Kajumba. Ebyo baabirundirangamu nnyo ente. Baabirundirangamu nnyo ente abantu abo ab'e Buddu. Era Mawogola weewaawo yafuuka ssaza kati era lyetongodde naye nga nakyo kyali kitundu ku Buddu. Waliwo ekitundu eky'Essango. Eyo baakomagirangayo nnyo embugo. Ate embugo emyufu zaavangayo nnyo. Kyova olaba embugo emyufu baziyita Ssango. Baazikazaako Ssango nga kiva ku kitundu gye zaakyakira ennyo nga gye zimanyiddwa okuva. Kati olubugo olumyufu ennyo oluusi bw'oba toluyise bw'otyo osobola okuluyita Ssango oba olwa Kimote. Kyava ku kitundu mwe ziva oba mwe bazijja. Kakati ate waliwo ab'e Bujjajju. Eyo nayo wavangayo nnyo embugo. Baalinga bakomazi balungi. Ate mu kitundu eky'Ebuyaga eyo yo wavangayo okusinga byennyanja. Ebyennyanja ebingi nno ddala. Bwe mwasinganga okubeera abaweesa abangi omwo era e Bujjajju kubanga
mulimu abantu abeddira ente bazzukulu ba Katongole Mugatta Mulema mu Buddu, abo bo baali baweesi nnyo. Mulimu abantu ab'engeri eyo baalinga baweesi nnyo. Kale be basingira ddala okuweesa era ne baleeta ekitiibwa ekinene ennyo mu mirimu egy'obuweesi nga basinziira mu kitundu kyabwe ekyo. Baaweesanga ebintu bingi nnyo ng'era abaweesi abalala kubanga baabeeranga n'ebijugo, baabeeranga baweesa enkumbi, obwambe, amafumu na buli ngeri yonna ey'ekintu ekiweese. Bino simanyanga empiso, bujambiya, ebifumu byonna baabiweesanga. Baayiga okuweesa bwe batyo kubanga baamanya nnyo okufukuta amatale. Amatale gano ge mayinja agavaamu ebyuma togabuuza, gayitibwa amatale. Era amayinja ago bw'olikwata oliwulira nti ddala lizitowa liba lya kyuma. Ejjinja ery'ekyuma eryo liyitibwa ettale oba amatale mu bungi, gavaamu ekyuma. Era waliyo nno e Buddu eyo omutaka waayo baamuyitanga Lubyayi nga yeddira Ngabi. Oyo ye yali amanyikiddwa nnyo mu kutona embugo eza buli ngeri. Yatonanga embugo ng'azifaananya ate engoye ezambalwa ez'amabala. Ekyo kyamumanyisa nnyo n'ayitimuka era n'atutumuka nnyo olw'ekyo. Baayisangayo nnyo n'omwenge, baayisanga omwenge omukennyo era olw'obuka bwagwo baagutuuma erinnya ekibombo. Owulira ekibombo Munnabuddu y'ayinza okukikunyumiza. Mukulu Ssozi Kirwana oyo ekibombo akimanyi bulungi. Omukulu Kirwana Ssozi muzzukulu wa Mukalo Kambugu. Era musomesa munnange awo ku CBS FM abeera nnyo mu ntanda ya Buganda. Ekibombo akikunyumiza n'ogamba wamma ddala kibombo anti naye Munnabuddu. Kale omwenge ogwo oguyitibwa ekibombo baayisanga omwenge omukaddala ogwo oguyitibwa ekibombo kubanga ekibombo era mu lulimi olunnabuddu bannabuddu kye bava bakiyita ekibombo bategeeza ekintu ekika ekitanyweka mu buufu obwo. Oba baakijjanga kuwonolaba ku bbombo kubanga bw'olaba ebbombo lino nga waliyenze nga kka bulungi, bw'ogamba okulinywa ekisu kye lisooka okukukuba kyokka kikulaga nti bekkakka tekinyweka. Naye kati omwenge omukennyo baguyita ekibombo kubanga nkugambye ekibombo era nalwo lwava eyo Buddu lulimi nga bategeeza ekintu ekitanyweka. Kale era Buddu ekyo kigimanyiddwako. Tukyali ku Buddu, baalimangamu nnyo n'amatooke. Bannabuddu bano baalimanga nnyo amatooke eddaliri. Nakati ensuku e Buddu gye ziri era amatooke bagalima ddala nnyo. Baalimamu amatooke. Ate na buli mmere yonna eriibwa baalimanga emmwanyi. Bannabuddu kuva dda nga balima emmwanyi ate n'okuzisuubula basuubuzi baazo nnyo. Buddu mulimu emigga nno eminene nnyo. Kugeza waliwo omugga Nabajjuzi, abamu baguyita Nabajjuzi abalala Nabajjuzi, naye nga bannabuddu bagumanyi. Waliwo Naluddugavu, ate ne Kyoga naye tumwogereko. Waliwo Teero, ogwo nno munene nnyo ate nga gwo gulimu n'ekibira. Waliwo ensi y'e Buddu nno mulimu omusujja kuva dda ng'omusujja gubaamu. Omanyi ekitundu ky'ensi kisobola okubaamu endwadde yaamu nga yo yeekyo nga bagimanyi. Kati ne Buddu yabangamu nnyo omusujja nnyo omusujja, naye gwabanga mungi kitalo butalo. Ate n'obulwadde bw'abaana abato obuyitibwa ekikuubuuko. Ekikuubuuko buno obulwadde bukwata mu lubuto. Bukwata mu lubuto. Bannabuddu be basinga okutegeera ekikuubuuko ekyo. Nawolovu yawonya ekikuubuuko. Abakadde abakyamaze emyaka emingi basobola okufuna Nawolovu ne bakujjanjabira ekikuubuuko ekyo wamma n'olyoka oweera. Ekikuubuuko bulwadde nno bukwata abaana bato, buyitibwa ekikuubuuko. Buba bulwadde bukwata mu lubuto naye
Omusujja ogwo kigwava gubangamu kubanga mwalingamu ate ebibo bingi nnyo n'ensiri. Ebibo n'ensiri bino byalinga bivaako nnyo omusujja ogw'engeri efaananako bw'etyo oba ogw'engeri eyo. Kati nno Buddu ngenda kumukomekera wano naye nga sinnamukomeka, njagala nkutegeeze nti essaza lino lyafuuka ssaza nga bwe nabategeezezza nti Kabaka Jjunju ye yaligatta ku Buganda, ate omugabe ow'olutabaalo olwo nzijukira bulungi yali jjajjange Luzige ow'Endiga. Luzige ow'Endiga oyo yakola kinene nnyo nga bagenda ne Jjunju okutabaala Buddu, era ajjukirwa nnyo. Alamula essaza eryo tumumanyi nti ye Pookino ffenna. Pookino embuga ye enkulu eri Kirumba Masaka. Badde nina akantu ke njagala okwongerezaako wano katono. Kirumba Masaka y'embuga yaabwe enkulu era eyo gyesangibwa Kirumba Masaka. Bw'ogamba bugambi Masaka oba tolaze kitundu, kati wala abantu bagenda babuuza ebibuuzo eyo mu mpaka gye babeera, n'omugamba tubuulire embuga y'essaza Buddu gyesangibwa, oli n'agamba bugambi Masaka. Masaka nga munene. Kati awo embuga oba toyogedde embuga eba tolaze wa wennyini w'eri, kubanga wabaawo ekyalo kwebeera esangibwa oba kwebeera eri. Ekyo kye babeera bakubuuza, kye babeera baagala okole ki, onnyonnyole oba omanyise ensi. Naye ndowooza kankomeko wano, naakomawo n'ekitundu ekyokubiri mubeere bulungi, kambeerekereze abalungi bange, naawuliziganya mu kitundu ekinaddako ate mweraba. Mulaba mutya bange? Buddu, Buddu, ebyafaayo ebirala mbireeta mu kitundu ekinaddako, mwekuumireko. Sharinga, likinga, commentinga, mweraba.